Bishop ya mutabani wa kanso oyo oli kuomanyi kubanga kitambule sabo taata tulopye katono naye nga tweyanziza twebaza Mukama akutuweera omukisa era twebaza nnyo omulabirizi waffe twebaza nnyo Mukama yeebazibwe amalirize bannange kuno kwebaza kwa njawulo tukwebaziza nnyo taata era tusiima ssebo mukadde waffe omulabirizi ne maama Katalini Kitto Kano kitugwako tekivudde abantu bamuntu nsolo kubanga emirembe giri Yesu gyawa tebagikola ki tebagirina tetugirina gibula oyanirize mukadde waffe omulabirizi tawa naye waali awemabega awo ffenna ssebo tuba bwe tutudde ababulizi babanjudde basini ababulizi naba St. John Church ssebo otusanyusa ennyo okulaba eyo kati bwe busabaddiikoni bwaffe kozi n'omu omusumba mu lipooti ye bonna asobodde okubanjula ssebo mukadde waffe omulabirizi tukwebaza nnyo olw'okama yeebazibwe nnyo amiina waliwo abaana babiri ssebo omulabirizi abalwadde era twakolaki kasa yavumbula n'ategeera nti ono yaani nti ye Yesu ibe haleluya bireko mu ngalo Katonda ssebo otusanyusa okulaba ali asoma obwawule mu Uganda Christian University gwe yabadde asigaddeyo emabega eri kuba ye abadde mu makati ababulizi bawedde kati ate walera atuuse wano ssebo otusanyusa ennyo okulaba oluganda Robert kyakulaga ssebo otusanyusa ennyo okulaba Mukama yeebazibwe ate ne maama Dina maama waffe Dina mu busabaddiikoni bwerugazi ssebo otusanyusa okulaba Mukama yeebazibwe ndowooza abakulu b'amasomero abaliwo abalala tebannaba nnyo okujjako wano ku kitebe ky'obusumba ekisowera mwebale nnyo ab'ekisowera okuzimba ebisulo ebirungi ebyabaweereza naye awalala mukadde wange balina obuyumba bwa kanyigo ate n'abalala tezinnaba kumalirizibwa awalala tebalina wadde kale ekyo kikyali kisoomooza naye manyi abakulisaayo bakuba era ab'erutengo bagaziya eyaabwe bagimenye yonna eri kati endala eri ku bbiimu lego bamaze okusiba bbiimu mwebale nnyo okwagala okwasooka mukadde wange kwakendeera era kwawola mu kaniisa ezisinga obungi abakulisaayo basaba bbalirirwe si bwe kiri enamulugweyo n'awalala tetukyasaba bulungi nga bwe twasabanga ki edda bajjajjaffe bayagalanga nnyo okukola ki okusaba wano wokka bwe ndaba mu saviisi esooka bantu bwe bajja wano ne tuula n'obutajjaamu ne tuteeka n'ebweru entebe mwebale ab'ekisowera mukyalina okwagala naye tusaba n'awalala wonna okwagala okwasooka kukole ki kuddemu abakulisaayo bangi taata tebannaba kulongoosa bufumba naye ensanyu osanga omulala ng'akola nga kalokoyi kuva ku makyakola naye nga musanyufu emmeeme ye ng'erina ki ng'erina emirembe n'osanga omulala ng'alina byonna ng'alina obugagga ng'alina bikugamba buli kyayogera kisoboka okukolebwa naye emmeeme ye nga talina ki mirembe kwegamba emirembe gino Katonda gy'atuwa tegifaananyizibwa ng'emirembe gino. In fact waliwo n'emirembe gya kaakati ensi kyeyogera abantu kye bagoberera kati nga mulaba bano ab'ebisiyaga bagamba bali mu mirembe era kati abazungu balwana nnyo ne Uganda bamazeeko abantu emirembe omuntu aba yagadde nga musajja bafunayo okusajja guneebenkanya okutegeera nga gukkiriza okuwasa kakati lwaki obagaana baleke eryo ddembe lyabwe era kakati ye eddembe lize kakati eriyo n'abalala ye eddembe lyerimuwulira weyapimapimamu bwati neyeetunuulira yeebuuza neddala kana tiyakola nsobi mpulira nandibadde mukyala ne bagenda ne mu byuma kagamba omulabe wa kisannyo n'ebyuma weebiri nga bagenda bakusika ennyindo ebadde eŋŋanda ng'etandika ofuakafaanamu ng'akalala oba oliawo bateekako n'akasusu akalala kagamba ofaanane g'omukyala era ng'ogenda mu byuma eyali yatereera obulungi ova wansi paka waggulu nga bakuteekako akabina kwegamba ng'okyusa
ojje mu mulembe era bw'otambula owulira emirembe egyo nagyo emirembe bangi bagikoze eki baginoonyeza era kugamba abantu weewuunya emirembe eri abagadde emirembe baana bange abavubuka mwewambala empale namu bwati alaba sijja emirembe wabula okufaanana ng'omulalu wano bituli ng'awulira egyo gy'emirembe era n'atambula awulira yakola ki naye nga bw'omutumira yenna ali damaged kagamba akubye ku damage gwe neweewuunya egyo nagyo miki egy'emirembe gya Katonda si gy'emirembe gyaki egy'enseni enseni n'emirembe gyayo ofunamu ki bayibuli naawe yogerera ofunamu ki okulya ensi eno yonna naye ng'ofiiriddwa obulamu bwo banaye kambabuulire Katonda waali Katonda akola ki era mpulira okulumwa abantu nga bamaliridde oba kufa oba kitofiira ki lino ettaka lino bagenda okuziikamu akatawera na poloti niyo omaliridde ofe buno obukadde obubiri obusatu enkya bugwawo naye obulamu bwo mbegayiridde bannange bino ebyensi bidiba bifuuka bigwa tebikwemazaamu n'akatono naye n'ofuna ekikolimu ku nsi ne famire yo n'abaana bo n'abazzukulu ekyo kinnuma okukamala nsaba bannange mukyuke mukomaawo musigaze omukisa gwa Katonda naye ekisinga okunnuma mu byonna nga bakulembedde ekibbaddako abo nga te bakristaayo ng'era bateekebwako emikono ng'era bababatiza kati oluusi lumu nali mwana wano agamba yego kisiramu olaba tutwala byammwe olaba era ssebo nsiramu okugamba ssebo ndi muwalirivu nnyo okulwanyisa obubbi bw'ettaka ssebo okusaba onkulembere kubanga baleme kunvuma kyekisiraamu ate kati bino byolwanirira naye bw'onombeera okumpi wano weeti nange enguma mu kitundu kino beetaddemu n'akatundu akabiina bakayita abafakinyi walabyawo ennyumba eri awo nyumba yali ewedde eri kutaka misango giri mu kooti naye ebimu ku byetukoowoola ssebo era olaisinga eddoboozi singa obubbi bw'ettaka kale bubeerawo naye ng'omuntu bw'agenda mu kooti ng'emisango givaayo mangu naye abantu ne bawoza emisango okumala emyaka 8 myaka 10 n'abajulizi ne bafa n'oli azimbyeko akayumba n'asobola ate okuguza omulala n'aguza yo ssebo nabyo bigatteko mukumanyira ddala waavudde obuzibu abaana baffe okufa oli n'ava eri ne basukka ensalo ne bajja ne bayingira mwamusasula omusolo bassebo ne banyabo era ekibasasuza omusolo kusasula magye gabakuume kusasula poliisi ekukuume kikuba enkukwe ne tusasula abasirikale ne bagenda ne batebenteza Somalia bo ne bafuna emirembe ne bagenda Central African Republic nga ffe tubasasula ne bagenda ne bafuna emirembe wano ku kyapa wanawo buli lunaku battirawo omuntu awo babodaboda bateekaawo abantu abamu ne beefuulira abasaabaze. We need security in this country. Ne batebekeza Congo ne batebekeza South Sudan. Sebe ebintu ewo bishopu kakasa sebe eddoboozi lyoddene abakulu bali bajjadde wulira wono battaka mu kkanisa ku ttaka ly'ekkanisa kikyagenze wala n'ekyennyamiza nti ate abakristaayo bennyini be bali emabega w'ekibbattaka so ate be bandibadde bagezaako okulaba nga balwanira ettaka ly'ekkanisa naye ate be bali emabega y'okukibba ettaka ly'ekkanisa obalaba nti ekkanisa ekyali mu bugubi olw'okuba nti bennyini ababba ettaka oba abawagira ababba ettaka bali mu kkanisa muki so tusaba nti bannaffe mwenenye mwekulu mu mutima
nga omulabizi bwabuulidde nti bino byonna bikolebwa olwaleero ne Katonda yakolaki gyali era agambye nti kikugasa ki okulya ensi n'ogimalawo naye ate n'ofuuwa ki nti bane mwegendereze mulekeraawo okubba ettaka ly'ekkanisa ekkanisa esobola okukolako pulojekiti zaayo eziyamba okutwala eddiini mu maaso